twagenza okulaba Black Sugar atwalira Shamim ebikikinike ebisongovu ebyakasalo njagala ntambi tuve wano from the Genesis. Yes. Olutalo luno olwa Bashibaholics okulumba Zubeda kwaggwa aliko mu ttiimu ya Shiba. Saagala ogerenga saliko mu ttiimu ya Shiba. Ndi mukwano gwa Shiba. Mu kyabanya akantu kayakuyise Frank Shiba yampise Fran Shibaholic. Ndambi Shibaholic. Siri. Ndi mukwano gwa Shiba. From the Genesis. Chichi byatandika bitya obuzibu bwavaawa and how can we harmonize? Now the Genesis and the solution is here. Fa abantu aboogera ensongo baboogera ku bantu abakola omulimu guno. Tulina okusticking ennyo okubeera nga tubeera ku substance. Omulamwa. Tetuva ku mulamwa ova ku mulamwa bye bino ebivaamu. Luno olutalo lwavudde kuva ku mulamwa kukuseerera ku sliding okuva ku mulamwa. Omulamwa gwali ki? Omulamwa Shiba yavaayo podcast ye nakola statement eyali controversial. Nagamba nzi state eno gyendi mu ssaawa zino ndyoke nembeera nga ndi mukyala wa 4 ew'omusajja oba ndi mukyala wa 10. Si state njagala obeere nga onnuŋŋamya. Kyakyo bayogera bwatyo. Yes, si kyeyayogera. Agakitwala ne munne agala otwala obutuze bw'Obwongereza bwagala muyita mu ngalo. Posha 256. Posha, I was very happy for her. Okubanga agenze muzimu ku tweet ensuubizi. I thought in my mind mbu Posha sio gwawe motoka. Doni Gondi. Doni Musia. Doni Ulio, Doni Musia, yes. Doni Musia amwe motoka. Kati kyamujjana mu Uganda atagende Bwongereza. Ande motoka amane bagimujjako. Bamala ne baawukana n'omukulu. Yali ya kamera. Break up we yajja yamugamba late. Atebe tuyo kya motoka ojinja. Nanyi nikako bawala bameka bomanye Kampala wano bawe motoka nawe welako card zaayo. Ono mwala ina ipso na bela ku Snapchat. Ali. Alina yagula Range Rover yanyo mwala. Ate mulimu bakwano bababuloka ba mamotoka. Sakubulira tips zaba abaana abo. Tasobola okuvugamu ko weekend mo babiri snaps ebifananyi nebivuga nasoka nateekayo ku Instagram webityo. Nasoka nabulamu flights bazifunye agenda n'engoye mu kesi nga nyingi nafuna ebifananyi bingi nnyo mu nnyonyi. Nga byanjawulo najjanga buli wiki ateekayo nga guloza asiba ku nnyonyi. Awo na price akabeyi kaba keeyongera. Kati recently kirabo nga alina omu ku ba Peace Square. Okitegeera. Kati bo ababana bayiga how to build their brands. Klasi y'abakisitu kirabo Katrina New Zero, Fifi Tumi, abo. Alex Mwajine Comedy Store back to Sakode 10th year anniversary with Diamond Platinums. I'm so happy. Yes, Diamond Platinums from Tanzania will also feature the band from Kigali, Rwanda, Eric Omondi, Kenya, Raymond Namakula, Spice Diana, Cindy Sanyu, Lydia Jasmine, Vic Fameka, Winnie Nwaji, John Black, Anon, Kabako, Laika, Gloria Bugi, Katalayan Kando, Comedians, MC Mariachi, Amoti, Salvador, Madrat and Chico, Maulana Drain, Tichampa Mire, Bizonto, Shequina Neva, Raj Kabeja, Sami and Shawa, Myriad, Bobby Brown and Nilo Nilo. The 10th anniversary of Comedy Store on Friday, June 5th at Lugogo Cricket Oval. Gets open at 2 p.m. Buy tickets now at ticketsasa.com. Sponsored by Friday nga 12 June 2026 ku Front Page Hotel Namasuba we wali endongo Haji Kasiwe Kapo erije baita Ssebavuga wabulirawa okwingira sinze mtwale byepye mtwale tane emeza ya milioni 2 bakubire meza yo bagitereke noti musanvu noti nya satu emu 2 oba noti musanvu 5 nya mukaga nya 18 musanvu 5 omanye ndongo Haji Kasiwe Kapo ja konkone yebiro gwe ukimanyi hazama zeko nga muwogo waguru matara screen stage ne sound olwali okasumulula mulamu Sabavuga karibu sale ku Front Page 12 June 2026 mujja n'obwana bukiwe meneku obuwata wafunira musajja omutufu ng'okoye ng'okadiye n'ekikityo mujja mtuwase kigenda kuba kijobi ku Front Page Hotel Namasuba endongo Haji Kasiwe Kapo eri basannaale gy'atumye Sabavuga wabulirawa ekutuusibwako Viniva Logistics. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational
and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256 is happening betugamba kaswele kigambo it is happening mumanya uli ku Shalom 256 atanya ba subscribinga kindly to get kategwa subscribinga sa notification bell so that you get notified and every time that we upload akanda bogusose nze Shalom Haddad Kawesi nange mbako tsiba konze kamba kona nange aba Shalom Health Services ngaye mukyogera mwabagala okunzika kanya bantambi nenga kiri Shalom Health Services ta Shalom oyo wali abasajja abakyala abundula amazi agawunya mbe ku 0705 271973 onako lwalero onako lwa Friday yezo ziri meka abiri mulumu abiri mulumu Monday is 24th yeyidi no Monday abana badde okusomera badde Sunday era abiri mubiri ntambi abana bakawumula bazeyo babaza ate nabaddayo weekend wedde nete bakawumula abana weeks 2-3 andi mulimu ate abasooka okuwumula beba bazeyo weekend ate baddako the following week baddayo weekend agenda okuddamu okutwala omwana so twine Frank Antambi wasira musi nedda sebo kati kikyogattirira ndi mukubala mmere emmere esembedde n'okutandika okwetega ku bagagga abayisiraamu ate ntambi onyumira obusiraamu tumala tusiramuka awo mbali n'okusalako enviiri nimba nga MC Mayor eyamugala asalako enviiri yamukoze yanyiridde aisweya ana mulimu ebigondogondo ayina ebiguuna talina biguuna nze namulabye ejjo nga bashutinga gundi afaanana bulungi by the way MC Mayor so mwagira asigale kawala yes abantu by the abantu abalina emitwe gye basaze they look nice just olumu otya buti but ebinyuma nyongo ine tatfata nga ine ekirevu yewe ekiti ine ekirevu kasukwa ine ekirevu banyumirwa boldness naye si bonna saagala nnyo awali embanne emitwe egisukka twine Frank Ntambi w'enyibalukeza okuva mu Munno Watch yes Munno Watch atugamba atya Munno Watch abajjukiza bujjukiza nti ku mitwalo 3 egya Uganda kwe batava kuva 2017 tukyasigadde ku mitwalo 3 2017 nga Anita Amonga akyali independent tukyali ku 3 Olanya nafa tukyali ku mitwalo 3 Anita nafuna obwa speaker 3 babo mujjeko 3 so Munno Watch Anita angali reference paka no the constant is 30,000 Ugandan shillings per month Vijay Junior inaka movie kiyatade bakata nomo gendo ogerengo okalaba the Mummy HPR Fist to Fist Berlin abalaba Money Heist spin-off of Berlin kweziri tuli mu season ya 2 waliwo ne Giant abamanyi boxer baita Prince Nasim yali mungereza yali boxer wa manyi nnyo bamukoze mu film Pierce Brosnan that is Vijay Junior for you but there are also other VJs including Vijay Emmy yakoze Swap T nakola Mulan Light a Fire Man on Fire na ejeri serie ne Junior naye yagikola Giovanni To Mushaukani Jingo ISP inayo Border ekyokubiri inayo Blade Warrior of Blade Action still nayo inayo Man on Fire eno Man on Fire buli video ndoza yagikoza abamanyi so kajja baka savu kanyamula be serie ekyasinze omwaka guno beliwa season eyokubiri ne yagwayo eno newe twagimalayo but season twinza okujja maaso eyo but still ku Munno Watch tujja batu balinze okubanga tujibawa we nebera eze video uliyo yakoze kano kamovie nakutumira kata limit yantumiddeko gendo okalabe kangendeka namulabye nga ali jinji ku Source of the Night nayogerya film live video uliyo mwana mulungi nnyo bakyagadde nnyo abejinja ne ba investor so video uliyo limit gifted hands in a match rising sako nendala nkujjukiza bujjukiza nti jiba just mitwalo 3 kati gwe atawuli yango kugamba Munno Watch gwe mutimbagano okukunganira films enjogerere mba videos ba Uganda simanyi ngenda jo agundi oya jitekeyo then iOS oba iPhone ogenda ku App Store abaina Android Google Play Store abaina Smart TVs you go and download the application oboko the browser ogende mu browser ya TV yo ya Smart TV otekemu web.munnowatch.com oba www.munnowatch.com namwe akwesa
laptops, desktops, genda mu browser yo yonna oba Google Chrome otekemu www.munowatch.com. Yes. Mpola ntu www. Yes, sir. Ne Arsenal egenze mu www. Win. Nakula bango ofennaku. Nnyo. Ngekutta. Nnyo. Newevulunga abantu gaje ne muhoze emiranga. Muhozi gwe ngenda okumugamba ebyo naye bangamba ali mu Arsenal. Ne muhozi wa Arsenal. Nalajanira Jano Muhozi. Nenda janira Jano Muhozi. Ndiba naye tuyambe kwa Arsenal. Arsenal fujjo lisusse. Gwe kimanyi ko olunaku olwa was it Wednesday? Tuesday. Babiri bafa. Abagizi basono babiri bafa bali ku agamasanyu ge bakola ku street border. Babiri ne bakubirawo ne bafa. Naye baba kafaawo bababuka bubusi. Celebration is nezigenda maaso buli ka town buli nakubuka kati nze ewaka mbadde sikyasolo zino naku 3 bangumika n'emiggo otumulabirako yatugamba swala kitwala banange abasajja abaseno tebafugika Ogwe nabye ngali ku border yambudde ali bwerere. Walabye embuzi yabadde yakutte embuzi mu kibuga. Kati jo bakoze matching mu kibuga wakati. Okitegeera. Bategese parade nga bawadde ekikupu kusande lunaba lukya tugabeera wafu. Simanyi nakumanya ate lya tutaasa Jano Muhozi twamukubidde endulu yagambye sama government yegane ebintu bya Arsenal ebikujjuko mugenda kuyitiramu obubi. Bigacyankalanye gwanga. Yes. N'abakozi b'ebikolobero bagenda yitiro. Abatujju. Batabangula ekibuga. Tusaba government mu bwewombeefu. Yes. Police Uganda Police. Yes. Jano Muhozi tusaba ogane parade za Arsenal mu gwanga. Mulimu ababba amasimu, abatemu, abakwasi babakazi. Abatamiva bagenda okuvuga pitch batto abaana dda ku masomero bajja kutta abaana baffe so tusaba government eno kusande buli muntu wabewo lockdown lockdown Jano Museveni twagala lockdown mu Uganda ku Sunday Ebola just lunaku lumu Ebola atabuse bannange bagenda kufuna Ebola no mbyetistuli batutefa batalina buzibu so President Museveni ne Jano Muhozi Kayine Rugaba ne bekikwatako mulangirire ennaku 2 ez'okuwummula ala sina kindi ne internet mugijjeko kusande veeko TikTok bajijeko bya internet soke biveeko ennaku ezo 3 bajjeko lwa ku 3 bajjeko okategedde komewo walinga PSG wangudde ekikopo ne bannange ikyawedde dda kati Kapasikali yange omubulire musimanyi waliyo Magalezi Osman Dembele ng'omubulira Saliba Dembele abadde alwadde abawo Dembele yali alwala yagambye we ndi mulamo Dembele Desire Doué Vichinya Neves Fabio Ruiz yakomao Emere Zaire bana Karafiori obo PSG yagambye obo busonga butono ntambi Gabriel Jisha abakuba bano naye ba West Ham golo zaabo Gabriel Jisha anti football Botroshanj ne betolola kipa abantu 40 Memba bila makoni Luis Enrique yagambye nawe ntambi obo busonga butono tombulira Arsenal naye gasia kitono nyo golo wano nsaba Allah mbo bulamu neme kulwala mbenga ndi mulamu nga PSG utula Arsenal chawedde nawe chawedde I'm going to be the happiest chawedde nawe here kati PSG ngoje gamba ki mbolo timu babajita Arsenal nema twaswadde ntanti tugabe tuze tuogera gwana ne password Arsenal will never win Champions League ekyaliwo anti Champions League sagama Premier League njimanyi bagwadiola bamanyi okuteekayo sente batekayo sente ne bagutunda batunda nawe tosobola kunga muno yagala choko mutuza chake empira ebiri Gadiola ali yatunda ddo mpira yatunda li ngakimanyi agenda Gadiola agati majekenge bona okitegeera awakubanga waliwo Michael Carrick yago Arsenal yali kitutoloza congratulations Chelsea bafuta Alonso andate ndi fani mu mipira ena agenda kubafunya ekiwalaata Xabi Alonso eje Bungereza Chelsea ojiza jikutulevu musajja watu Alonso Chelsea girabe edduka bafulumiza no World Cup squads Bungereza yafulumiza Maguire wa Fetalimu nze no muntu yasinza okunona yade Cole Palmer yanomye it isn't he's very very talented on his good day anti obuzibu obuliwo bebabasikiza bayisawo ebikojogo nga tewali asinga Cole Palmer mupira tugende kulanya tugende Bungereza tulabe Bungereza ndowooza kyakoze amawulire kuleka Cole Palmer kuleka Gibbs White kuleka Maguire kuleka Luke Shaw Gibbs wa Arsenal wa Nottingham cha Nottingham bakirese batwala Ivan Toney but Ivan Toney abadde mulungi eri mu Saudi Pro League yabadde second top scorer in fact yabadde top scorer ali mu Saudi Pro Ivan Toney je agenda 30 year old
bamujeka jengato ga yakubya trick wakati mwakalali yawangudde engato kusana yabadde wa kusatu kusana yabangudde naye ekikopo banaye kyasose congratulations oyo yawangudde kati abo manya World Cup kagenda baka epise Ronaldo kezire kagenda baka epise kali obuzi wa tante bakagala kali bazanyi batakagala aba bobo baga kamale misa teri akyogera ekyo ndimu Portugal kubanga olaba manya Portugal ndumanyi kubanga obuzi bwo who is the substitute of Ronaldo Ramos ni ku PSG tazanya Ronaldo nazanya ku gola 28 ino muwa ono merit ali Hilali Benzema wange Benzema byaganye so Saudi Pro League yagenze maso naye waliwo kyetufumba ekipya nze ne Shalom mwinza okutulako ku TV mwawo sawa yona nanga tu predicting empira ne kuwa analysis ja World Cup mweteke tujja ku TV za yes tujja kujja ku TV za wo nga mutula ku TV tu pira wachaliwo butonotono obubulayo we put pen on paper girao abenyo sibya Mustafa mbukogera ku nsonga za mataka ne kamera Mustafa atundanga taka baba company nego sajja watu yeke nyini asana kutunda yakola YouTube ni amutunde wa soso nayo jyo mugambe yakagambo naye akolenga TikTok live siya kama mulambo goli omwana yafa mati titaja kona amasimu gatumukubira ngatujo kendo shooting katerani kachakole mati Mustafa ali ku mati Mustafa timali ordinary ya ku mati so tunuriye so kanya ntambi munsi ziganze World Cup yes eriwa zibule zinyamwe kizo Neymar bamuyise Prince Neymar bamuyise neta na cyari na aina omanyi bwaki otubanga tukiriza ku Cristiano Ronaldo ne Lionel Messi bakomewo bazanye finals zabwe zo mukaga Neymar who came in 2014 for his first World Cup at 23 years not even 23 he was less than that 2014 najja 18 najja 2020 in SMBA jibaza 2022 yakazanya satu elegenda baya kunayi ye Neymar achali mwembavu achali musupu. Why do people think Brazil is going to win World Cup? Which people? I know that Brazil yakabimba gigenda. Yes, nonji. But World Cup. No, utawangula no kwangula simanyi, but there are also other good teams as Brazil. From day one, I've never changed. You're French. Yes, ndi mu Faransa. Yes. France yesenga attack mu World Cup with two games. But ate obuzibu tayina midfield. Tetuna makati. Yes. Ngolo Kante bamukomezawo, but that is the prime Ngolo Kante. Bano balala abali awo barabio Pogba badde mulwadde season yonna almost. I mean abadde suspended yakomawo ate nadamu n'alwala. Kati obuzibu bwa France bwe buli wakati awo. Nenga and moving forward they have Chucky as a 10. Oli bayina Desire Doué, eno bayina Olise, eno bayina Dembele oba Mbappe. Okitegeera. Ate abasolo Saudi Dakayonga babiri obomu. Ate nabavudde katebe. So in terms of moving forward, teri team World Cup esenga France. So tuli safe. Anti mpira wali muongereza. Nze ndi muongereza. Naye Arsenal bajingo byemu. Bayise banji. Tosobola kubeera nga Man U otuteyo Maino yekka. Arsenal nga ina Declan Rice, ina Madueke, ina ne yani ne Saka. Kandi Arsenal abasinga bonna bawagira bongereza kati kyewunyisa. Kyokanga lute bagala bongeza bali ku Bufaransa. Nega kibeerawo because muri France yayina Vilton Sylvain, yayina Robert Pires, yayina Thio Henry, Sylvain Vilton ngabagira France because of the players. Kati nze ndi mu Portugal. Bruno Fernandes. Abantu wangula Premier League mu mwangula za assist. Mumenya ziri. Anti kakati ebyo twabiwangula dde byasano byewangudde. Nane manyu nane tuswala kwa. Ati kuswala. Aja bangula bitu fetuwangula za assist. Ati bitu twabiwangula dde biwangudde. Dase ne kopo bine ya Premier League na 13. Kaniyo nantutecho. Ati naleta game yake ko tukakopya. Emyaka nga bina. Kwa ye emala myaka 22 kutwala ekikopo kimu. Ekati myaka binange tuse United. Asenzo tandikirawo neso njadani ekikopo. Afenga batusiba amagulu tusamba. Ajibo nyamundagiriye ko wanene. Tutubuli. Oye fenga batusiba amagulu tusamba. Kuno mpira sono gwe wangu dogwe muziro ne yekuniza oza kusobola wangala. Nyanza ndasonye jantambi yagenda kunyuma nnyo. United yaje tutedda naawe. Mani gula kimu Kylian Mbappe owulire. Kala kwa fero tumpere sagenda muta. Kati Mbappe anjanyaga atufuna no gai. Tugana Lewandowski haje mumanyi. Myaka 3 mu kaaga. Amanyi mpira. Waliwo yanguza idea ni wangamba tumuleta je. Twagala tuzimbe ekintu nga Arsenal wezimbe ekyayo. Tujwe ya myaka 3. Project ya myaka 3 ena. Arsenal by the way zimbi ngo tuvude myaka 5. Zimbi ekintu kyayo mpola mpola. Tuwe za Aston Villa. Yeah. Ya wanguli ya Sevilla, Aston Villa,
yava mu Chenza Villarreal. Bikopo. Ekigambo ekiriko Villa kyayagala. Laba ngambe kati Mandela amwagala. Omar Mandela Amunete wanene. Sevilla. Entabwa Sende ziba mu Cafe Java solo musasula. Era contract kuliko oyino lya Cafe Java suja ebya lunch towera likirita. Kuna email ko ye good evening. See you. So Aston Villa, congratulations. Mpola. Premier League yakoma. Gundi yabadde yodi. Conference League. Was it Thursday? Gundi Europa abadde wa Thursday? Europa yali wa Wednesday. Ejo wali Conference League. Nange sagoberedde nyojjo. Conference yawedde. Final teyabadde yojjo. Yes. Anya wangu. Simanyi nekebera kao. Kitsoboka ntana. So keberao. It is impossible. Conference League final. Either ya leero. Oba ya wiki ejja. Leka Conference League final. Conference League final. Conference. Yeah. Bana kuwanno bananga balese mingi. Tekwa nene. Google. Conference by next week maybe. Ati ligi singa zibadde zigwa week eno. Ate sola bela mu week ya Champions League. Ezo kubera ngeri over the weekend. Conference League final. Paris. Abiri mukula kusatu. Bakusatu lujja. Ku Idi. Crystal Palace. Crystal Palace kina kitwala. Bungereza Mpola. Yes. Tamasape agaddala. Kati eyo class gundi gye bale mu kuyingira mu baposha. Abiri mu classes. Okitegeera. Yeah. Because in terms of beauty, the girl is beautiful. Posha. Yes, she's very beautiful. She has a body. But wabera wate byolina okukola ebirala okuyingira class ya Champions League. Bakisutu mwe bakubira, bashira gashomba mwe bakubira. Mwe bakubira. Champions League kati bano bakyali mu conference eno. Basambira wansi. Era ogenda okumaliriza nga inafuna ki? Nyonyi. Omunkubire ko mulagiriro. Ogenda okulaba nga alina kufuna nnyonyi eddako. Aberenga afuluma eggwanga aberenga agatta obuwaya. Okitegeera. Ninga abana abalala obuwala abalungi bakulaga nti bagatta wano. Kati labo oyo omwana Katrina. Zani zero. Nil zero. Nti yasula ku 4 points okumala ndowooza emyaka emeka 2-3. One of those. Nga buli night ya mitwalo obanga nkaaga. Okitegeera. Tusabajje no muhozi. Oyo Kisitu yani Katrina alina mukola commission of inquiry. Byajja bitengere. Ne aina properties za atunda. Ani? Kisitu. Munne wani Katrina ne Kisitu bonna balina properties. Batunda titeziggwa. Babloka bamayumba. Properties teziggwa no kulima bali mebijanjalo. Kati abo sebuto license yebijanjalo. Bufunga buno busava nnyo ntambi nga nnyonyi eggwanga. Yes. Katrina New Zero. Kisitu kirabo. Business gye balimu efuna kiralo. Bali mu property management. Batunda properties sako nebijanjalo farming basubuzi bali mebijanjalo nambale semanyani kirabo Kisitu ne Katrina kadi ne Gloria yageza ko galo ogenda okulima n'okulunda ne bagamba height ntono Gloria Bugi yageza naga kulima bijanjalo n'okutunda properties awo so nabatunda property bali properties ezitagwawo okategedde kati abana mwe bafunye sente bafuna mu minerals ebyomugagga ebyomutaka ebyensibo okitegeera kati abana balina sente Katrina nga bamutuuseeko yona avuga lwenjiro Allah akbar subhanahu wa ta'ala Kisitu kirabo oyo wa BBL abana beteeka magana kola BBL y'emitwalo b'emeka ejja ddolo bafiriddeyo nafuna omukyala ng'ayagala kumpa interview ku ddwaliro erimu n'abasawo abakola ku baana abo ebyo ebintu bya BBL ng'abaana abamu bavunda bakuteekamu ekintu mu kati mulimu mukazi w'omuyimbi gwe baŋŋambye yafulumye ne bweru w'eggwanga funa headsets bambi sound yankola bubi ssebo funa headsets okitegeera mulimu mukyala w'omuyimbi amabere gavunze yamufulumye bweru w'eggwanga bino byankogera mazima bali bagala njikole nimbaga bamwe bajja kunzitira wano story nga baliwe eddwaliro n'abasawo abakola those surgeries amabere nayo no mukyala Kasugu akyaza amuyita Alet yakoze breast reduction surgery no kwa isagala kugendayo but bali bamungamba ko naye mu process yo nayo ngejeyiye ababala abagenda mu processes is a bibliotary safe it isn't safe kali zibangambye waliwo abana abavunda abali mu kuvunda okitegeera but mulimu abage kale kye kintu kiribwa kitinti if it is successful you're good to go senga kikwatayo
you're good to go. Nesenga mujjamu koka era mukama wangu oyinza okuvunda n'envunyonezi batekamu implants mulimbe bateekamu okusinziira kati waliwo omukazi gwe nalaba yali omunene gwe bakozza ali yakuba bulango buli wamu naye baŋŋambye naye ali mu bizibu byebimu and they want to sue waliwo in fact eyo meeting gyalina okugendamu nga bagala bafunire lawyer bali bagala nalukoola kusuwinga abasawo. But that will be a discussion nga mazo kola thorough investigation. But for all those girls abanoonya obulungi abanoonya beauty abanoonya body, it comes with a cost. But webera iseewo you're good to go genda gaggawala kati situkira kyataddamu kulaba ku bwavu Champions League Al Hilal Esperanza Sundowns akuba Allah akbar subhana teri match gyatakuba Wednesday match football akuba ekire mipiira Allah kati tuweza munnaffe naye yakuba yasambira mu Conference League Posha 256 kati Posha bambi erigi yagaana okugenda wano ku level eyo kati ate yo level y'aba strategists olina okubeera nga wana akiri ababana baakiri osobola abawala by the way obulungi kiyinza okuba nga kikola nga 30% or 20. What does the rest for ekyawula abalungi kuba n'abali successful is the confidence. Omukazi yenna nga ali confident ensi aba agimaze laba munnaffe wano highly confident girl era omulaba nga bulamu bukyuse bamwogerera naye akawala kali confident nnyo kati sewo tosobola kanyigira mu ttooke era bamane baka-acceptingirayo naye kaba kujja ne bakavumavuma yawo ne keekomumma ne kaddayo bamusanga nabo kaddayo kuki obasanga kaddayo kakuba kyeyo ne kati wano kali wano kakuba se. Confidence is very key. It takes like 80%. Okitegedde si mulungi nnyo ne confidence eriki eri waggulu kyokka mad nedda sigwe ngamba confidence is key. Abala mufune confidence ya maanyi nnyo kati Posha mulungi alina ne basinga obulungi moyo ligi yaba Katrina in terms of beauty and the body alina basinga analo self esteem teba low self esteem osobola okubeera nga yo eri high manyi byanjawulo confidence ne high self esteem byanjawulo olwo confidence eri gwe bali abana bali highly confident nnyo ate olina okukifakinga until you make it. Kati ate ava akyano mu Uganda nga ali straight n'atuke n'asaba obutuuze ng'agaba nnange anti wano nga kiganye nti yagezaako nawona okusamba okutuuka mu liigi eri nekikola ki nekigambaddoonyi kasooli ebyo byonna ng'obagwamu akoze za appearances ku zi comedy store abamwayipinze bakoze batya naye nga omupiira tegugenda mu katimba level neegaana omanyi eri level sebe mulimu ne baminisita banyaba katulina zanero awo abo minister tava kufufa usa jongo manya oli agenda kulya enguzi akuwe emitwalo 2 ejja $. Tusaba Jeno Muhoza ajjeko Jeno Muhoza business ajireke business ababana abaleke tujeetaaga tube kati osobola okubala okusenda okubi omuyindi sente zero tezirina agamba olina omutwalo gwa $. Ngangwa omwala ntambi sente zotakoleredde zabbira mupango mbokobye rotale otakudde jjadda shinze mutawazi kwata ngoziwa nagumuwadde dda kiro kimu ngamba omulwa mulungi kikyoyagala mu Range Rover ikyo goza kye era bona abana bibafunyefunyawo abasinga okubateeka mu ssente abo nguziguzi Mustafa ntunze ettaka ottaka nayinza ne bano banguziguzi era abasinga bali highly connected to the politicians we know in Uganda, but that also will be discussion for another day. I'll give you a list of politicians fisting on the beans. Ready paper mba. These are the politicians fisting on the beans of top female socialists in Uganda. Wow. But in the business sijinako buzibu mu luzungu batugamba use what you have to get what you don't have. Omuntu abakoseza mu birigwe morale kibi, yes, but financially enenso okugifuga n'okugiwangula toyina kugendera ku toyina genda for moral wins. Oyina kukola kirina kubeerawo. Oba olidde enguzi nga gy'olidde kibi morale. But then waloze tuyita
what is it called? Necessary evils. Kati corruption has been a necessary evil mu nsi eno terrorism America nega kanyagala mafuta nchicha anyali abagayina nti Iran, Iraq, Afghan, Libya bembwa ne bagulawo ensulo. It is a necessary evil. Kati Posha ogamba mu ndi musiyazi yada yerwana ko kutasambeera anti kati abana abo bwala abasinga abagende empapula sebo empapula zensezo sinyangu zizenga zichuka nti eno era waliwo era we yatuukako nga bagala okugenda waliwo kyolimba nebigenda nga kati saba zino ekirimbibwa kya bisiike ndi mwana wa Musoke kyovola baze zirizi videos yasemba yokola nga agenda ziyakola n'omwana w'obuwala omu zali intended wafuna obuvazi bwabwe bufaanagana ne bakola ki kati ezo zagenda ku hard drive ye as piece of evidence. Yes, and I believe basobola n'okubeera wenda ziri intimate. Tebafune bu video obulala nga comedy so ne Don Osia anti ng'agamba ndi bayi jukira eri LGTB chu XYZ erimu nnyo kutanga musanvu tegeeza queers ateze eri ojja kunjogeza ebi anti go ngambe LGBTQIZ etegeeza LGBTQIZ zeyongeramu buli myaka 3 babakoleta gye bateekamu representing abantu bateekamu akompiira okitegeera kakati basobola okweteeza Don kituufu naye awo ng'ayingira bracket ya B amobai ngana waita kola buno kati abana abo bwala bekola ebintu videos ne zigenda olumu ne bazirikingisa nenga akimanyi mu mwaka nga gumu juba ticket yange egenda okunfanisa buki obutuuze kuba kati bafannyo kati ku proof si kati togenda oyogera bogezi mbozi nti ndi kino baga twage ka video olina okuleeta ebintu ebikakasiza ddala ebisiringa kino za kubere ku tono kati wenkibawa ne mukita ate basobola debata no twali fenna ku impara nga twaga video z'omimba ne legend walozira beka abantu naye ffe twaziraba yali agala BET yali agala Grammy yamugamba ngafuna ka video ngolina harmonize you harmonize fenga twabiraba you cannot be safe ntambi waliwo ebikolebwa kadaka harmonize ke walaba obwo bwe twalaba bwali publicly bo yabikola tambule meka waliwo biri ebirala ebikolebwa nga seal of proof abantu banguye empapula si tujja kulaba n'obeera mu kampu emyaka 8 oba mukaaga kati omwimbi omukaddamu mbi ali myaka 5 kikyobo kyalo liseerera gamba nange nseerezayoko oseerezayo kati Posha mukazi wattu kaadi eno ey'ebisiike gyabadde alina ozannya mu kaseera kano kuba kugirako benefits ziriwa kakati tosobola togenda bugenzi n'okakalukana nga Abe bano abakyalina amaanyi ati Abe nembanza agaba visa Abe namala gira ku kadi ya LGTB bamukwatirawo mukuba oluyi awo yakaluba buli wamu wakaluba bagamba notarisi kati Posha kakazi katubambi that is if Rita Kagwa byawandise ebituufu oba nayo bali mukola strategy nayo ayitewuna waawo I don't know but kyona kyanakozesa okufuna empapula akikozese nze simuyinako buzibu akikozese wane Uganda ng'oli mwana waabwe walize wano nkyasobola okupatana okupambana naye binaagaana nga nange kadi gye nnina yeeyo nga ngenda mpayiriza asayiramu ebyobufuzi baagala kunzita abasajja amba kuba nnyo anti ngenda okuva wano nga nkozesa video ez'obusagwa kumbe ndi Kenya nekuba gye n'omu otuuka Kenya n'obuuza ku itongo amaze emyaka 7 sijja bajja Dr. Kanokiza besijja Kenya sajja bakambwe bano naye bwe bakujjayo kati onajja mu transition mukambwe akunona abantu bakambwe balinga balamuzi yagenza okulengera kamiri ng'amugamba sente waziraba buli mwezi zatadde ozimanyi milioni 7 buli mwezi mu child support issue ya Jose akamalo postinga Daniela ku Mother's Day. Yes, because mama w'abaana be. Why wouldn't he? Jose postinga nga twayawukana. Waliwo okwawukana nga si kwabireego. Okwawukana ng'omuntu ominamu aba. Ndi omukiikala nnoonya. Temukwata abantu mbaleke. Gwe
Okwa kwanya muntu mwinamu abana. Yes. Aliwe kibagatta. You have to establish a sense of maturity. To those who are mature. Of course, kakuru ako to those who are mature. Kakuru koyongeddemu. But ne kwatali mature. Sometimes go ino kwakitinga. Mature. The better person. Sometimes. So for Jose's case, Jose ujukira meeting utwesanga ku liquor shed naye netogera kwa yo topic. Nila ali meet twamede kanga asatu. Na tuwane kunkalu. Natuwane kunkalu. Okitegeera. Ensonga yo twata kamala kujoogerako. N'atubuulira obulumi. Pain, you could feel his pain. Kwa ensonga, and I believe bambi ndowooza omukyala yankola ki yali amwagala nnyo. Naye si malayika. Naye tugamba siri malayika. Siri malayika. Okitegeera. Okwawukana kubeerawo Shalom mu bantu nga musazeewo okwagalana, okwawukana kibeera. Sometimes kibeera inevitable. Sometimes yebeera ne choice eri better. Okitegeera. Sometimes yebeera better choice mu kaseera ako mwawo. Sometimes. Nga mugenda kwetta twagera ku issues zone zaawizo ne teta. Nganze ndi mukuwolereza nti so sometimes olumu okwawukana yebeera best choice. Kati mu kaseera kano nejjoza okumulaba nga postinga Daniela for Mother's Day for the first time in 4 years. Chikulaga nti ya healinga. Oh, Jose healed. Yes, because that was the first time okusendinga that message because Mother's Day zibadenga buli mwaka. But ever since 2019 mchalo we yagenda wabaddewo ki obuzibu. Kati mu kaseera kano kubanga asobola manya kwagaliza exwo olunaku ki obanga Valentines kitegeeza gwa healing adda yoke to accommodate even her space n'okumwagaliza and respecting her decision. Yes. Kakati ni Jose ndowooza aja acceptinze ate yagenza okukyogera ndowooza era nga ne because ogwo musango gwa divorce ogwo settlement and what guluddeyo nayo nagwo nga waliwo ebitana kukala ki kukanyizibwako but ebisinga yes kati ebisinga byakanyiziddwako ekibulayo kya property okusharinga ebyobugagga ennyumba y'esseguku era yemu ku nsonga ezaali zifunyisa Jose enkanyanya nga awulira obulumi but nawulirako konti nekyo yamala nakyakola ki nakyaaccepting bagitwale bagirekera abaana atira mama baana okitegeera bakazi that is something very understandable nti olina abaana bo they have to have a home. Yes. Kati ng'omusajja ng'oyiye olaba kati tubadde nga mu discussion zeze ensonga n'ogamba nti omusajja alina okufuna ennyumba ye ennyumba nga 3 eyiyo ey'abaana n'ey'omukyala kyobalaba nti wano tugenda mu I think the Divorce Act mu kwawula ebyobugagga ebyo babala the property tuli ffenna okitegeera kati wabaliwo matrimonial home eyo kati zozimbye endala nga tazimanyi nako kizibu okujja wano oba okitegeera but they did the amendment bakola amendment okwagala okuweeyinga contribution y'omukyala ne bagamba because tuli twalowoozanga nti just sente biki kati ne bateekamu emotional support kulabirira waka kulabirira ba tosoza nanti lulinga abakazi bambi omukyala ali ku seti omukyala kati ali ku si aliko naye woddayo ewaka ng'ofunye stress eno bano ba JB amini bani ba abe ebikya byereezi omukyala yakukkakanya n'okkakkana bwoti bakubya akapapula yakuwa ku mazzi eyo emotional support oyinza okufa laba nnono omwana gwe abakyala ssebo Shalom kati kakuwuli omanyi wakikyajja bwe kityo ng'omusajja osobola ofuna omukazi n'omuzaalamu abaana n'abeera mu maka myaka 29 nga yafumba yakola emirimu gy'awaka takola okitegeera gwe n'obuildinga empire all throughout n'oyagala omuthrowings out tolina kyemugabanyi naye ng'ate eno yabadde akuyambako bino ebirala waliwo support emu eri emotional support sometimes is even better than financial support okikiririzaamu you can make it the emotional support Shalom obeerawo nga stress ekukubye nga weetaaga someone to talk to naye nga olina ne ssente naye nga sobola ozinyumirwa tosobola okulya ekyennyanja Allah azimpe Allah azimpe Shalom obyogerera wano ne ku level gy'oliko ssaawa zino ku ssente z'olina entono era obeera ng'ozina nga tolina kizibu naye nga you have emotional deficiency nga weetaaga just someone to talk to oba kitegeemuko kati waliwo ebintu ebimu Shalom nga ssente tebizigula kati emotional support kati abakyala abambirawo naye bakuba ate ewalala
ate we are contributors of emotional distress. Yakuwa stress. Nga yakuwa stress. But the point I was trying to make, nti kyekibulayo kyokka kyokka ekyo kumanya kugabana ki kigabanyiziddwa kitya. Ninga yamala nakkiriza Jose tuligabana. Kyali kibulayo. Batekeko emikono. Daniel abagamba yali yateekako ddogo gwe nga Jose yakola ki yabulayo. Kati Jose mu kuteekako ndowooza yatuusa kaseera n'agamba kina esika ddi waliwo ebintu ebimu olaba nga kinasono kyetutta ekikopo leka ekitwale kiggwe naye mubeerawo nga muli ku bunkenke bannange batwala batuse akabatwale oba kiggwe. Kati ne Jose otuuka you want to move on because ebiti ate bakyaliwo divorce issues ekyo katugisayininge gwayagala kyagala edededede twala genda. Jose ye muntu nze gwe mmanyi mu bayimbi ba Uganda abadde akyasinze omukisa mu bonna nti era balina 0 shillings ku account bayisa mukaga akawungezi nga alina $10 ya million oba kitegeera oyo Jose omukufuna sente mukama ababana process na kyogero kiyabanaaza bonna magaga na analyst mne gwali mutu anti ande emikisa janjawulo tolabanga family enya mukisa emikisa janjawulo kati Jose alina omukisa gw'okuyimba alina omukisa gwa sente tineweze mugwaka kawungeza abazifunye Palaso alina omukisa gw'okuyimba agulina alina omukisa gw'ekibuli agulina kanyigirwa mu ttooke andi naye atambula bulungi. Wizo yalina omukisa gwe era ku prime ye 2 paka 210 Wizo yakola ki yalina omukisa lwaki ogwa Wizo yagulina byajja bubi Jukira bali mu kubasabira mama nga abasabira bali babiri byo yayisabira mu yavaako but naja mala ayunge musajja watu okitegeera. So Jose loza kale sawa zeno sente diriwo kati zi happy anyo kubera nga ali very happy ngadaga ba grandfather sawa yonna ate mbo mutabanya yitake bali iyo akaze omuze gufira kuki gufira ku mugumba mpola tutambula nja tugende kustandikire wa kwa tulina stress of dambi nene jonna kulabyeko ngo otambula mu nkuba mujja mukatono ofe nze sirabako nkuba yatonye mu bulamu bwange nkuba yatonye jjo wakati w'essaawa 12 n'essaawa 2 ez'okumakya Shalom navuze nga emmotoka kataye nga ndowooza batuli mu mulembe gwa Nuwa gukomyewo newenenya n'okwenenya katono wenenye ngamba lesene zijja tutusaawa abi nengo ino gendo nenga nina choice okukyamaka abantu bakumafuta ninde enkuba nenga sisobola obudde bukola ki obudde bugena nja kuvuga ngenkuba etonya zira antijukira kati nade ngenda ku musango gwina fixed time sawa 3 owe etonyi oba gwase ino okukola ki ino okugenda maaso kati nga lino okuvuga ningenda ngoberera omusango ogwo okubanga tusobola okuletera abantu amawulire amatuufu omusango ogwo twogerako gwe guli wanno omusango gwa Pastor Kayanja n'avuka be yawawaabira ku nsonga z'omukwano gw'ebikukujju abavubuka abo omwenda in fact baali 10 omu ne bamuwa beyiro n'adduka ne basigala mwenda abavubuka abo story ebadde mawulire ndowooza okumala akabanga era faamu kubavayo okubeera nga tunnyonnyola ekitambula ekigenda mu maaso mu kaseera kano it is state versus those 9 accused. The complainant is Pastor Robert Kayanja bamuwayiriza abavubuka bamukunneunza ku musango ogwo then nali manyi Pastor Kayanja ategwe baalo kumba Pastor Kayanja eyaloopa bano kakati ebimu ku binyuso ebiri mu musango guno the gist forensic yakola the forensic analyst and expert gwaita Kanene wa diploma oyo yagenda nafuna amasimu okwe-extractinga data aliko okumanya because omwana omu yagamba nti pastor yamusindikira obutambi obw'ekiseego omwana omu yali aclaiminga bwatyo bamusindikira obutambi okitegeera kakati omusajja yagenda nakola ki mpandikire wano besweri mpola nga mugenda ku Semitoni okuzimba construction company nali musomyo wakatono sijimanyi 2024 abayeyo so kati omisango jonna nga girimu ntono yansindikira kino kiba kitegeeza nti they have to be subjected for forensic ebeere ng'ekola
obanga eberenga ejjayo dala kyekyaliwo. I've been there, my phone was taken, so mbambi tegera bulungi kakati. Ono expert eyakola oba forensic analyst eyakola n'akola ensobi empitirivu ennyo. Ekisooka that head of digital forensic n'agaana okugoberera ze tuyita professional procedures no mu ngeri gye handlinga the electronic gadgets ze bali basubmitting nga evidence. Ekyokubiri ne ethical standards ezino okubeera nga zigobererwa ne chain of custody ne conducting yo omuntu eri personal yatukako n'ekiseera n'akubira oba n'akubira and he got in touch with the accused. Ntegeeza no yakola forensics kubaana abantu pasakanja byaropa yekobaana nabo era we bamuleeta for cross examination waliwo anti story waliwo the legal part of it but waliwo the behind waliwo abalwana Pastor Kayanja abakiri emabega who will be exposed very soon because what I've heard nti bana abaana omwenda bambi balimbibwa omuntu oyo nga naye pastor n'abasuubiza eggulu n'ensi singa babamaliriza omulimu manya nga badi bantu mezze nakuezo nakulaba ng'oyogera and it is very good that you came out and testify bali bantu mezza si mwana awo kati n'abaana babatomeza mu kumala okubatomeza yabatomeza ali n'adduka n'abalikawo mu bbanga so ekiriwo essaawa zino nti bali baagala na kukola pre-bargain because banna basalira bali baagala okutuukirira DPP ali ku musango okwogera amazima confessinga senga confessinga baba basobola confessinga pastor ni abantu matenya pastor of course when you confessing you confess the truth wakitegeera kakati oyo kanene ebintu nabidibaga bwatyo era we yajja for cross examination n'atuyana omanyi prosecutor ye mukulu yono mukulu ono yali musango gwa Okero oyo musajja is one of the best state prosecutors we have in the country. Yakunya kanene n'atuyana bwati kanene nakkiriza nti yagoberera procedures nakkiriza nti byakola bwali majani resigning ayo byebimu kubiyinza okuvanga omusango ukoze eki ng'omusango guwedde kakati wamala okukkiriza ebyo ne tukitegeera n'okukitegeera awo nti ddala Pastor Kayanja bamuvunaanira bule musajja wattu but that is for court to prove oba okitegeera yes that is for court to prove so ku lunaku olwa wiiki ewedde n'addayo mu kooti kwaba abaana omwenda ate era ng'omutazze nga ali ku beyiro bw'atajja ne prosecutor n'asaba judge issuing a state issuing a warrant of arrest issuing kakati we babitegeera yamuleeta kipayopayo n'alaba kooti awo nebigira era lunaku olwajjo ezimu ku contentions ezabaddewo nga state yagamba nedda obujulizi bwe tulina bulaga nti omuvubuka ku lunaku ne ku kooti yaliwo naye yasuubizibwa nti buli wanabajja ku kooti bajja kumwanga facilitation era yamukayanya n'atajja who is facilitating someone oli gwenkukoze eki gwenkugamba yes but judge yabadde lenient n'akola ki n'amuleka then wabaddeyo re-examination what you re-examination mu mateeka after Shalom getting cross-examined by the state prosecutor mu criminal case defense ekuwolereza eno kwa chituita re-examination okutereeza wali mu cross-examination ebakuwokyeza obere ng'obitereeza ibere nki on record but mwina kwekuumira mu biri byokka ebyali mu cross-examination kati mu re-examination ya yesterday but defense ng'amaze n'okutraininga witness oyo kaneni still nebimwokya state prosecutor yabadde abassemu omuntu okitegeera era nekizuuka nti ebintu yabikola mu ngeri ya gadibenga lyengembwe etundwa ki ngembwe etunda omuzigo era wona nga wekipointingira Pastor Kayanja is very innocent highly innocent but that is for court to prove but ababirabire ebbali so tugoberera omusango guno closely yes but ababirabire ebbali direction ya proceedings zino nga bwe ziri mukubera nga zigenda momentum it appears increasingly that kyeyongera because amazima gatandika okubera nga gajja nti ddala ensobi erinyo zakolebwa era Pastor Kayanja musajja atalina musango yes kwa sponsors abalala okuli bannaffe aba Job Giant ku mutimbagano gwabo gwa www.jobgiant.net musajja wa bet mwakoma ndakoleka msewo bano Job Giant kikono bali banoonya namba yo aba bet ya Job Giant tukugamba nti gwanoonya omulimu naawe agulina
gwe guno mukutu gosobola okubeera nga ogendako nabeera nga babakwasaganya bulungi nnyo. Are you an employer looking for the best candidates? Post your vacancies with JobGiant and connect with verified, qualified professionals ready to drive your business growth across Uganda and East Africa. Okitegeera. So mu mbeera eyo oba otwegasseko ku JobGiant gwa alina emirimu embeera ejja kubeera nga nnungi nnyo ate nga ba employers who go for the gold package mu mbeera eno will have a discount of 50%. Kuba ku namba y'essimu gwe ayina emirimu obeere nga abantu bakuyambako okubeera nga bakufunira ate abaagala okubeera nga bagikola embeera ebeere ng'efaananako bwetyo kuba ku 0749052000 embeera ebeere ng'efaanana bulungi nammwe abaginoonyeza ddala era still procedure y'emu www.jobgiant.net. Mpola ate abalala tulaga wakambwe Biva Organic and Natural Products okukyakya disenjo bijali kusaidizawo emengo ajjanjabisa butonde ku ndwadde zonna ez'enjawulo oyasama nnyo olina pressure olina sukaali olina endwadde ez'ekikyala ez'omu kisengeeneze y'abaami n'endwadde ezaki abato wonna yajjanjabisa butonde Dr. Richard Senjobe embeera nebeera nga nayo ejja kufaananirako ddala bulungi nnyo obeere ng'owonna consultants agikuwe bulungi nnyo tutambulemu asangibwa Mmengo Hamu Mukasa Road ng'oli kumpi kubeera ng'otuuka ku Masengere ojja kuba omulaba n'abasembayo be bannaffe bano aba artificial intelligence muganda wange mukulisaayo yes yabadde Nairobi Sebyala yabadde era nakola ne presentation yabadde y'amaanyi nnyo wuno omulaba nga akola presentation mu bazungu Kenya wabadde Global Summit naye nga yansi empitirivu nga 97 ezegattiddwamu era nga Uganda yafunye omukisa kuba nga twakiikiriddwa CEO wa Apple Studios amanyiddwa nga Sebyala Abdallah era wuno wano nga nyumyamu mu mbeera eyo so kuyambako ddala gwe kubeera ng'osomera ddala enkola eya artificial intelligence embeera ebeere ng'ekufaananirako ddala bulungi nnyo nja kubambatirawo enamba y'essimu mu maaso awo yesebo munnange olunaku ebukeeredde lindisenga tukola wano mpolampola naye genda bitegeera mpolampola olunaku ebintu bigenda bitaabuka nnaku zino ntambi sebo tufunyemu challenge mu mikwano mu relationships mbu tusobola nga tuli ba mukwano naye ate bwe twawukana ebisongovu ne bijja njagala nsooke nkubuuza entambi before you go any further lwaki abadde ab'emikwano ebaawukana buli omu abula kuyiwa ttaka munne waayise beeyogerera ebikikinire ebikikinike n'ebyakasalo ebisongovu okuwaayira okulimba kiva ku kyekyo nga nagenda kusonga lwaki abantu bano abaawukanya nga dde bamukwano beeyogerera ebintu ebi byafuta because of ekisookera ddala omanyi betrayal hurts betrayal ng'oli alidde munne olukwe betrayal you get emotionally drained Kati when you get emotionally drained, your brain ceases to work, and the heart does that part. Jukira emotions ziva mutima zibuilding wano then okulowooza ne ku building wano mu bwongo. Kakati in cases of betrayal ebiseera ebisinga wano we wakola mutima obwongo ne bisinga and emotions zibeera ku bintu nga friendships relationships ebyo webityo emotions zibeera okitegeera then business wano bwongo kyola tukola business move nogamba akabaza atya mwekatyo Rashford friendship and relationships tebuba bwongo guba mutima kwagala okwagala tukubeera kwa tokuteeka mu bwongo kwagala guba mutima newebuuza naye omukazi oyo gwayagala amwagalako ki oba okitegeera newebuuza naye omusajja newebuuza naye omukazi ono ku musajja byamukoze ebingi lwaki akyaliyo bwe ng'olaba because for you you're using the brain but for him or for her akozesa ki mutima ate tebagutuma tebagusalirawo era abazungu balina akagera kagamba the heart doesn't ask why and also the heart wants what it wants okitegeera kakati betrayals zino we zijja now it is friendship nemukola wemuti ebiseera ebisinga wano wala uliddeko ng'omutima gukuluma mwagala guveemu ekyandimako sakunyumizaako ekyange nasanga nali kasaidi chiki kange dda ebiseera biri owulira ng'omutima gunagala osooka ogugyemu oguwummuza awantu tomanyi oluyimba lwano omusajja waffe Omarion gwe bayita ice cold ng'agamba
omutima asooka gujjama kuteeka ko mu kabox yakwogera mu luzungu kugenda nga yakwogera yagamba mu biseera ebyo yagamba when the ice is cold then the heart will retaliate oshtegera yes onja samira kati kyebadde ndi mukugezawo okunnyonnyola nti kyekyo nti mu bintu by'okwawukana by'okusoobagana okw'emikwano okwalaavu ebiseera ebisinga wano we wajja eno box eno yegenda okukola ebyo omutima tosobola kulowooza oyinza okwogera ebintu n'obyejjusa leeta oyinza okukola ebintu kalinza namukwano gwange yeetuze naafa twamuzise ku Sande muwala ono gwanyumiza muwala yeetuze naye nga wano emotional twagenza okulaba Black Sugar atwalira Shamima ebikikinike ebisongovu ebyakasalo njagala ntambi tuve wano from the genesis yes olutawo luno olwa bashibaholics okulumba Zubeda kwaggwa aliko mu ttiimu ya Shiba saagala ogerenga saaliko mu ttiimu ya Shiba ndi mukwano gwa Shiba mu kyabanya akantu kayakuyise Frank Shiba yampise Fran Shibaholic ndambi oli Shibaholic siri ndi mukwano gwa Shiba from the genesis kiki byatandika bitya obuzibu bwavaawa and how can we harmonize now the genesis and the solution is here fe abantu aboogera ensonga oba aboogera ku bantu abakola omulimu guno tulina okustikinga ennyo okubeera nga tubeera ku substance omulamwa tetuva ku mulamwa wova ku mulamwa bye bino ebivaamu luno olutalo lwavudde kukuva ku mulamwa kukuseerera kusliding okuva ku mulamwa omulamwa gwali ki omulamwa Shiba yavaayo podcast ye nakola statement eyali controversial nagamba nzi state eno gyendi mu essaawa zino ndyoke nembeera nga ndi mukyala wa 4 ew'omusajja oba ndi mukyala wa 10 si state njagala obeere nga onnuŋŋamya yes si kyeyayogera now issue eyo ensonga yo wagyogera now the problem comes nti she's sharing her experience nga y'omuntu nti ekyo kyo kyayagala it is subjective to her okitegeera anything that is subjective to you obeera mutuufu teyali matter of fact it was matter of opinion eyiye yekyawulira lwaki fena abali myaka gye tulimu tugenda desires zaffe ne preferences zaffe zishiftinga naliko konga njagala beera doctor nembirako konga njagala beera oba engineer oba lawyer oba okitegeera abaana bonna ababa n'ebirooto ogenda okutuuka nga okoze boutique mweyali ayagala okubeera lawyer. Please subscribe to my YouTube channel. Waliwo omuwala nga taata we yali amwagaza kubeera executive director wa Kampala State Council kati amaliriza DJ wanti bishiftinga. I give you practical examples nti olumu bye twagala si bye tubeera oba si bye tukola ki yes sometimes kali tuda mu marriage osobola okubeerawo ng'ekirooto naliko ko ng'ekirooto kyange kyakuwasa Jessica Alba because I watched a movie yes ngam I fantasized about Angelina Jolie nga ngenda musanga Angelina Jolie yes notuuka nova mu fantasy n'ogenda mu kimu reality netuwako nga njagala ti omukazi ng'ali bwati mweru biki omaliriza ofunye nakanjako okitegeera bigenda bishiftinga reality y'ensi egenda ekukumyawo egenda ekunyiga egenda nze I believe nti abantu bonna abalina ba partners baabwe abasinga bayinza okubeera nga si be baayagala naye nga be bali naki be bali nabo because waliwo ebintu Katonda byaleeta nga kyekyo ge mazima banjagaliza mwagalizi samwagala ng'emabega lubaawo pasi muserebende naye nga gwe gwayagala waliwo Seke yagamba teri mwavu alina mukazi gwayagala alina gwasobola ekyo nakyo weekiri okitegeera kati bibeerawo ebyo mu bulamu bw'ensi so bishiftinga kati waliwo ne wootuuka ekiseera nga gwe wagamba nze nsobola okwagala omukyalo omu nga kyosobola oba nga kyoyagala by that time ne wayita emyaka nga 10 n'ogamba nze abakazi abana mbasobola ng'olina Rolls Royce ng'olina ebyo V8 nga ne emotionally you can divide that buli omu n'abeera nga afuna ate ne babeera satisfied emotionally waliwo oli watuuka nga mugugu nga ayina abana nga kati asobolako ki asobolako omu
oba kitegeera kakati Shibanze muri ndowooza nti yali agezaako okwogera nti probably luli ensi engeri gyali agiviewingamu nga Prodina kyeyombekedde yes. It was okay back then. But waliwo otuuka akaseera nga preferences zo zishiftinze nga now you okay with that nenga luli you couldn't have been okay with it oba kitegeera kakati Shiba ishe yaleeta and that I think that was very subjective kuye. Now omuntu yena yandizeemu Shiba ku nsonga eyo teyali muvumye oba teyali mukasinze oba teyali mutadde under the carpet okumulinnya because that is experience yanjogedde ku nsonga ya Shiba yali mukakkanyiza tomukakanya kumugamba nti nno yadiba oba kitegeera because what is kudiba in the first place nga toyina musajja sikwe kudiba anti kakati okudiba manyi bya mirundi ebiri era abantu tuli mukubera nga tuyiga Shalom okimanyi bulungi oba tokimanyi nenga ge mazima marriage is not for everyone. Not everyone is meant for marriage. Echonchogera nemba nakazukuka. Yes, and that is the reality. To singa tubali solo kufuna obode tukola statistics. Abali mu bufumbe n'abatali nyonako abali mu bufumbo n'abatali bali abasinga obungi. Abatali. Divorce cases zisinga embaga kati. Kye nkugamba. Oba kitegeera. Kakati ojja kugamba omuntu nti yadiba. Nenga probably preference ye si ya marriage institution for example. Nga si kyayagala. Neka tuinamu embeera ya society kye yatuteekako. Nti omusajja wobeera okuza entambi 18 veewa akafuna omuntu mubeere mwenna. Kati kyagenda kikula. Naye sometimes nti ensi gyagenda nga evolving. That reality that was back then myaka 5 nga yakola ki? Nga yakyuka yavaawo. Naye nga bakyatubalira ku standards ezimu nti olina okubeera omufumbo olina okuzaala as a must. Ketonyeka gwake. Kituuka ekiseera ffe bazadde baffe abaatuzala bajjajja baffe batuuka ekiseera nga balina abaana 10 nga babe bava mu ntumbwe baana 5 baana 40 togera ku bazadde ba 60s 50s 40s even 80s somewhere. Esaawa zino kituuka ekiseera nga abaana ababiri tobasobola nga tobasobola sanna zaalayo kamu nga tobasobola nenga luli the measurement of a successful man yali nnyo mu baana ayina abaana bameka. Yes, nga obeera w'amaanyi nnyo ku kyalo kakati esaawa zino kituuka ekiseera nga abaana basobola okuvaako okubonaabonako probably n'okwavuwala nenga they are blessing but then the measurements differed zaakyuka. Kyatuuka ekiseera luli ng'omusajja okuyita nti oli musajja ng'olina abakyala bangi kuva mu Bible waliwo yalina abakyala 7 ne concubines bameka Kabaka Solomon. Yes, but esaawa zino wakyali wakisobola ekyo muganda wange but luli kyali ekyo but byagenda nga bikola ki bikyuka okitegeera kati mu kaseera kano tukkirize waliyo abantu abamu betulina okukkiriza nti waba yavuddeyo nakonfessinga nagamba you know what nze ntambi nze ndyokke wano nga wendi nga ndi single kinkolera ntambi tomuvuma kugamba nti yadiba ye choice ye kyayagala kyaba ayagala aba ayinza okubeera nga ayina ensonga ze tozitunuulidde then ate omutadde ku kipimo ky'ensi gw'okimanyi essaawa zino nti waliwo abaana ab'obuwala bangi olw'okutya okubayita nti baadiba ne bagwa mu basajja batalina kubeera nabo doni musooli bangi omwana olumu ng'anoonya survival talina wakusula they don't have a shelter on their head olumu kyakulya olumu olumu butayogerwako nti bannanga omwana yadibira ku abambali mu relationship lwa iPhone data webale nnyo waliwo abajja kyekiri kye nasoka okugamba nti si buli ali mu bufumbo bwali nti noba maybe bwe yakola ki bwe yayagala kati mulimu abalala abalina obufumbo bwa posturing bangi kasita kyogera nti oyo mukaagundi kimala nga kyekyo ekitibwa kyayagala mu banne naye nga waddayo ewaka ye nga ali mu kisenge ki amaziga gakulukusa tosobola gategeera ku piro nga mayitirivu abo bangi naye nga wafuluma geeti kasimayira akateekako wagenda mu nkiiko za niigiina mu bakyala banne abakaguje kawaji kabejja mulimu abakyala abamu nga bateera n'emikolo sente mu mikolo okwejjako bo kye bagamba ekikwa nti ndi mufumbo ndi mukaagundi nvudde waawo naye nga ye mu mutima nga ye waaba yeggalidde mu closet oba mu kisenge oba ng'ali mu kunaaba gaba maziga biba birowooza okuba kwejjusa naye nga ali awo ali mu kituyita obusibe obuli invisible obusibe
wazitanga golden cuffs. Yes. Wacha mu HR empingu za zaabu. Naye nga atya kimu singa nfuluma wano ne bagamba nti yalemererwa obufumbo bagenda kunjogerera tasobola livinga nakyo nagamba kambeere mu komera lyange kasita bachampita mukyala gundi naye nga tali happy oba kitegeera kakati buli muntu alina experiences ze kakati nze nga ntambi I would rather someone nagamba sigenda beera mu komera nze happiness yange webeera ngeno kamumene bagenda okunjogerera naye nga nze nsanyuse ndi satisfied with that decision boogere yes omanyi waliwo ebintu ebisinga tukola obubi banaye okupleasinga society kigenda tutwala mu buzibu abasinga mututambulira tukiyita validation yes bananda abakyambunya okaye n'omukyala naye nga atankuba wabishayakola mutamusuza yes omukyala abadde amukuba omukuba n'ebyaddala nenga omukyala agamba bannange wenvirawo wana kati nga seeka atya banawuli atya baseeka bannange mbu omukyala ankuba kati mubeeramu n'ebyo oba kitegeera kati nawo institution ya marriage eri highly subjective ku an individual ani agirimu what may work on your side yes might not work on the other side marriage nze nganze and I believe it mpanange personal opinion it is subjective on misagala kikakata ku bantu obulamu bw'ensi ng'ovuddeko ne marriage otuuka n'okulanga okula obeerako oba olina akatabo ebbali n'ogamba biki bye neeyagaliza nga nze n'obiwandiika naye nze mu bye nalinga mpandiika saalamu kigambo marriage bwe nakiwandiika ku katawo bintu birala to be a successful man who has a career because ebitya kakati ate marriage nejjamu ebintu ebirala bya mirundi ebiri kati basajja bangi Shalom essaawa zino bosobola okukuba akaama ye nga mu marriage singa afunayo abaana baazaddeyo that is it abasinga bonna abasajja b'ekyanjanyo kisaa era nga yagamba nze omwana wange mbe n'omwana wange kiba kiwe oyo musajja nga agenda kuba happy for the rest of their lives kyali wange yagamba omukazi toddamu n'ozaala webale ojja kumulya webale yes kati mulimu n'abo nga kasajja azaalayo naga kati ekyo generation yange eri saved nzaddeyo akaana nga togenda muteeka mu bufumbo buno nga tabwagala ng'ayagala yeeberere ewuwe ezanyire PlayStation ye PS5 erabire Man U Arsenal agende mu bakyalibe waba ayagala girlfriend ajje ennaku bbiri agende sex nga amufuna because sometimes olumu ndowooza ebintu yabawasa abantu yali sex kati sex is now one of the cheapest things to get abaana banne okwegatalamu okusangawo kuli very very cheap era nze newunya omuntu akwata omwana omuto newunya omuntu akwata embuzi oba omuntu akwata ente genda ku mabiito genda luddawa omuntu akwata ente kitubalabayo abakwata embuzi oba kitegeera kakati sex takyali issue tova nsaasira omwala omwavu nga what you can provide in a relationship is sex ogenda kubona abona omwaka guno ekintu omwaka in financial year tandike webale nnyo genda kubona abona nga sex gogira gokwasizako omusajja oyali buli wamu ofuna buli wamu gwebera ne ssente zo kiba kiwedde kati fe abasajja twatuka ekiseera nga nze njagala ekitono ennyo omukazi we mba mumaliriza omukwano sekendi zingana yitamu genda sagala kadolinga nnyo okulowooza ku kiddako ekyo kiwedde omwana oba omumaze akubeeko mu kifuba omukwateko mu nviiri akwate kalevu ngeno muyindi antwala ngeno ndi mukulowooza ku bizinensi yange na biki kwegatta nga omwata omwagala nekyo kakyesiba mu ttawulo kati kale ekyo kyebadde extreme naye nga waliwo abasajja bamunze bemmanyi nga bamaze omukwano n'omuwala ekinene ennyo wakawungezi genda webeera nga weekend jangu obeerewo ku Saturday Sunday genda ntandike wiiki yange bulungi nnyo nga ndi happy nga ndi happy sigenda kukwera liikiya sigenda beera mu necessary drama emotional distress n'ebisigaddeko waliyo abo naye ate era siti waliwo abalala nga ayagala companionship ngayagala akonkole omukyala wa mugulire amuyaga because nabo gye bali kakati now there are different categories kati everyone lies somewhere now if my decision nze nga ntambi for example base kyeyombekedde nze njagala kubeera nzekka we mba nkuyise girlfriend obeerewo naku bbiri ogende that is my decision Shalom yu aba yagala mukyala wa musangayo buli lunaku stress yagisangayo buli lunaku that is his decision and he knows how to handle maybe which I don't know how to handle njogera mpabu example mpabu example buli mufumba ina panado ewaka mpabu example okitegeera gwe Shalom tuli we are built differently emotional osobola okubeera nga osobola okusolvinga drama oyo nzinga sisobola nanjo okuba ekintu
okitegera kakati tufunye cases of domestic violence because of that omuntu oli naye musse ebirayiro for better for worse akufuukidde olukokobe mutandise kwekuba mukyala nga ebizigule ebiringa ebizigire ebiringa ebiki ebizigire okitegeera now back to Shiba's point. Shiba tells you nze saawa zino wendi because nawulira podcast ye ng'agamba she would be comfortable to be even the fourth wife. Why? Nensonga naziwa nagamba it isn't about sex. Newategera mbu oli ali nga mukubira ku simu amwa that emotional support that is okay for her. Kyayagala kakati awe ensi yonna nekwata akaliro amisiridinga abawala bananga ayogerera obufumbo bwetugamba nti noboogera buli omu abuyitamu bubwe waliwo abawuyitamu obulungi that is good nga gwobuyitamu bulungi well and good ne mulimu abamu nga bali mu makomera nga buli wakomawo omusajja amukubanga nti tojjukira nomukyala neiba nti no buli kiro yali akaaba kubanga bba yali amukubanga eyabba empe ku oluusi olumu n'asamba okitegeera kati mulimu abakyala abo abali eyo naye nga tasobola vaayo yenyero from temu naye nga waliwo ng'agamba bannange wenvirayo banzise banaawulira batya olumu abamu emyaka gibagenzeeko takyalina resale of value ali mu evening years nga alina kubeera okimanyi wali amaka agamu nga bayawula dde ebisenge nga n'okuzanya sex basobola n'okutwala emyaka oba 3 oba 4 sometimes nga tekirina ku sex ne kakati awo nga wakkiriza nti katono partner wange katukuza abaana buli muntu akola ebibye katukuza abaana tukole ebyobugagga nenga buli omu kati nga sex satisfaction omusajja ajijjakana ka campus kaweerera yes kakati mnange ebintu ebiri mu bufumbo Shalom bingi buli omu alina engeri gyabiyitamu nga ye it is subjective nze ntambi kyenjagala Shalom nzo kubanga si kyoyagala kyesaagala oli kukakatika ekikye ku balala kyayagala I had a saying jina njogera nagikyusaamu nayogeranga nengamba marriage is fraud but sagala kiteeka ku balala waliwo abalala nga bitambula bulungi abali okay kakati nze okibanga it is fraud on me bane benyiga agenda maaso if it is fraud on me njakogeranga nze kunze it is fraud bufere kunze bufere it's a scam ku balala kizo okubeera nga kiri okay kakati naffe ababa boogera leka ensonga tuzisigaze nga ziri subjective kati muli nsuubira Shiba kyeyayogera she was being subjective on her experience and what she wants. She never said nti banange temugenda mu bufumbo. She never said nti no banange mwena abakazi mbere n'abasajja mubere banamba nyo banamba 10. It was her experience. Kakanize obuzibu mbadde ku Genesis. Ti obuzibu obwava banafa abajja okukiddamu nsuubira ba missing the gist. Ni bamukolinga amanya. Njoyo nakyeyombekedde oyo waliwo omuvubuka akola ku NBS n'ateekawo oyamala obukyala bwe bwonna like her life her youth ngali mu kimansulo kakati ali mu kumisiridinga now that is being personal and ate nga n'obulimba n'obulimba bungi okitegeera Shalom Oprah Winfrey mwangu kwantu bensinga okubeera nga neegomba era abakyala ge bagamba nali highly successful Oprah Winfrey naye yamala decades and decades nga talina musajja era guyaddako okufuna wamulabanga yamusasula n'okumusasula fees okubeera husband era ye mu perspective ye Oprah yakugamba marriage is not the only proof of commitment or fulfillment kyeyayogera nati abazungu si bazungu Oprah mu America wadde muddugavu si kya buzungu but waliwo abantu abalinga Oprah nze nkuwabuya examples because love teriiko ono muzungu oba ono muddugavu oba okitegeera omusajja wange gwensinga okwagala omumanyi Leonardo DiCaprio buli waweze emyaka 25 kasoweza 20 naye katono gwalina balimu 27 naye wali wonna aina musajja mani abazungu baba beerawo batya ng'oli star ani ngenda kubuulira kakati ye perspective ye ku bufumbo yagamba nti he prioritized his freedom work travel and lifestyle flexibility ng'obufumbo bujja kuhindalinga that is what he wanted yagenda shooting eri emyezi 6 oderi webale nnyo wogenda ku Cristiano Ronaldo yennyini yagana okwekomitting okukola for better for worse definitely yabigana yes but alina Georgina Rodriguez girlfriend n'abaana abakoze eki bazadde she has never yet Cristiano had dreaming angako kutoka olunaku olwaleero era ye yagamba nti family can exist without formal marriage first
era family agirina nijo wabalabye nga batwala ekikopo yes kati fa waliwo fe pressure gyetuba jakuzala nga maze femani be bamenta bafaabo definitely Shakira tafuna muzanyi wakapika yalina Gerard Pique ne bakola ki ne bawukana kubanga yagamba marriage killed my excitement okitegeera n'agamba right now moving forward I would prefer a partnership over a legal structure of a marriage nga gye yalimu Charlize Theron ye yagamba nti she never dreamed of marriage because she values her emotional freedom which marriage Famous actor gwaita Al Pacino omujjukira bulungi oyo musajja ebbanga lyabaddewo nona yagana okola ki yagana okuwasa he never married wadde nga abadde ne relationships ezenjawulo ye perspective yali nti commitment doesn't always require marriage definitely Keanu Reeves omusajja wafono wa Johnny Wick tawasango yo naye yes and he has been very private in relationships but his perspective was deep companionship matters more than public labels kati yakweka talina tayagala validation wadde neki neemu Naomi Campbell yali model wa maanya and film actress yes tamati naye teyafumbirwako lwaki the perspective was motherhood and success don't require a husband era ina abaana be kakati mbadde nkuwa examples ezo tuwenye kuba successful abagala obufumu gye bali but is equated to waliyo abalala and they give their reasons kati ba stars bano obuzibu obubeerawo in Shiba's case nti you oyina ekirooto ky'okubeera star oli mu karaoke oyagala omuveemu otandika okuyingira mainstream wano struggle yokayoka ebeerako stars bano Shiba abadde nkuwa example nti avudde mu karaoke abadde mu karaoke at 14 years akulidde awo agezaako amubaddemu biganya agala afuuke ki star the pressures that come with being a star not even being chasing to be a star nti ofunye omusajja oba Jeff Chiwa agala kufuula ekyo obudde obusinga studio stage you are on the road kuwumula webityo tukirizibwa tugaane mwoyo structure yennyini ne day to day life yoyo omuntu bwatyo marriage and its requirements ezimu n'obuvunanyizibwa obumwetoololeddeko ayinza okubeera nga muzibu muko nti ogenze kutua for example ngeri abayimbi bobimanyi eno leso omusajjawo ntambi yeyagaliye okitegeera nebifaanaganako webityo n'obuvunanyizibwa obulala ng'obwomukyala nti omusajja ajja kubeera lakingi buli ssaawa omuwadde excuse yokwenda nebifaanaganako webityo tosobola kuzalira mu kaseera kofunira olubuto nti ozadde maternity emyaka 2 ogenda okukomawo eno nga bakujjawo dda ku number 1 okitegeera kyovalaba nti ogenda okukubamuko ku tooki ng'abayimbi abasinga abakyala kali yesooka nejja first then bino ebyala nebikola ki nebijja aba sports women ba Serena sisters wabalabanga okitegeera ba Maria Sharapova wabalabanga kabere bano ba Rihanna baani kali yesooka nejja because kati Rihanna yakazala wano Jojo Singa in fact ngagana kufuka billionaire a building the empire ye Beyonce kakati wano ono mwala nogundi gwe yasayininze Nigeria yes ogundi jezi gwe yasayininze yes Ayla Star walaba contract ye toina bambo fumbo yes toina bana boyfriend okitegeera toina kwekobitiga toina kuzaa toina kukola kibakudde mu sente zaba you project kati now lwaki badde ku examples omuti tusobola kukwata Shiba nitumufuula as a normal person abadde living obulamu buno bwa bulijjo nazija nenkola nenzira ye bakamukazi wange akoze eki aninze obera nga mukyala nga oba ogenda kumuzalira mu kaseera ko nebifaanaganako webityo kati yatuka ekiseera nga alaba probably ne kukali yanga kyagitwala mu maaso nakyeyombekedde izimu yejjo kubeera kitegeera wakivaamu ekyo nagamba njagala mwana n'amufuna kakati waba afunye omwana ayinza okubeera nga ali much even better than a husband saawa zino nti amufunye wagenda okuinvestingamu her emotions amulabako awo n'aseka abasajja atumanyi twefuula oba okitegeera because even those who are in marriage waliwo abali mu marriage naye nga bulimu yekka nga ye uliriza Shalom waliwo abantu abali mu marriage njagala nkubuulira amazima ng'alimu yekka nga ye ali delusional alowooza abulimu ki babiri naye ng'ono gwalimu naye afisitinga eno ebbali kati oba nanjawulo ki ono omukyala ali
ayina omusajja ayina abakyala abana oba nanjawulo ki at least atono yaba amanya no bamanya abango both ono yaba amanya nti bali bana we bali ono kiba baba amanyi nti bali bana naye waliwo gwe ng'olina ntambi olowooza omuyina wekka kumbe ntambi alina abalala asatu ayina abalala eyo naye nga takubuulira lw'okitegedde aga Katonda muggulu we bayita obutwa suicide omuguwa guvaayo ekugistop n'akutega mu kinaabiro we bali nnyo kakati that is the genesis nze wekiwe nakitwala shiba bamufuna bubi bamukootinga bubi now back to Black Sugar nga tumaliriza ne Zubeda Sugar kimusanga nga she's a wounded lioness but I know obusaali tannawona tannawejjamu muri mu mbirizi now she gets an opportunity to shoot at Shamim omukisa gugo gukoze eki guzze and but your Black Sugar shibaholiki she's just wounded and now this is an opportunity. She's seeking for revenge. Of course, in this opportunity aba ina kusabula because we all know omuntu gwabadde singa kugamba nnyo ya Jasmine. Tayagala nga coach, tayagala nga Shiba. Bichi basuula bano. Tayagala nga kani Shiba ng'omuntu. But now the opportunity has opened up. Nti wofuna mulabe wo. Afuka mukwano gwo mulabe wo afuka mukwano gwo yes okay. By default and ne kuutalo lubeera lugenda maaso eyo opportunity nogikozesa now that is what you're seeing to who that Black Sugar and Shamim because Shamim susubira mtu no yali azzeemu taddanga Black Sugar but Black Sugar ye akosa opportunity nayingira mu lutalo no namukola ki namukuba if I was Shamim I wouldn't have responded singa gwe Shamim tewandi zemba ne bagwera nani sigadde ku munyama sigala ku munyama wemba nasazeewo kusirika wemba nasazeewo ntino kati kyashiba kya bakinyambaza bataddewo olutalo era mbeeraawo sikwata simuta Shamim ye akwata Shiba bw'abanyweza we yali baddanyweza ne kati she deviated ate nawuguka nakwata atono ochitege kakati ate obogenze mu open wo captions on TikTok caption nange so teka yesha for us to some communication we can Shalom nsobola kuvuma Shalom ngasadde mulinya Shalom we know communication now that was a blunder she wouldn't have if I was her nsigala wali kushiba wadde ntikale nayingirayo mu balunteeka mu awo kibi ne kati bladde mazo kukwatayo nsigalaawo either kuba Shiba oli kisoba kushiba ono ne muleka n'ayogera manyi omuntu kasoyogera nga tomuddamu asigala nga alwana yekka okitegeera now that was a problem ekyokusatu ekisemberayo ddala mu ntalo zonna naddala zino za social media nsiiba nkyogera as a student asomye entalo empitirive eziri political eziri social eziri economical mu lutalo nga luli social zino ti friendship beekuba rivals beekuba tuddayo kweri nti tetugendera ku moral victories teri bya mpisa no okusoka mu mpisa moral victories bagamba is only for minor league coaches wanji yes abatekawo statement kino kanchu njagala nkyogere bulungi nga ndi ku Shalom 256 toberanga mu lutalo ne Shalom nawe toberanga mutalo n'omuntu navuma Jaden no wanikira ref ntwa vuyo omwana wange kyataddemu omwana tembaddemu by'abaana temubaddemu bya mukyala wange nedda otalo lokasuka amayinja nga lwa street tetuberanga omuringi the other one is a sport babala ntira newo okuba below the belt bakusala obuki obubonero kati ono mulimu lwa street teruliko mateeka kyakutte nti morale kibeera kiri but muli mu lutalo temuli mu kuzannya anti uliriza there are two things there is a sport there is a fight no we are fighting you're fighting mu sport mulimu ki amateeka agafugo era mulimu ne weights nti kati owabanta mutalo tazanya na wa heavyweight for example heights bichi mulimu amateeka because it is a sport nawe tugenda mu fight nadala zineza street era oli omunyiza ko okwanyiga girlfriend we mu bana je chupa najikuba abantu bagenda kuwoza kale ekinde kibadde kisobola okugwa amangu bakitebogedde tula abasajja bangi nnyo n'omukwanira omukazi ng'avudde Somalia nagenda amabega mu parking n'agayemu n'abatta abantu 12 ali mu lutalo sawo yes kakati nezine entalo ze tugenda mu Shalom tulina okwesiba meka 2 bagenda kukwata maama wo
bagenda mukuba bagenda kukwata omwana wo Jayden bagenda mukuba bagenda kukwata Nashiba bagenda kukola ki bagenda kumukuba obayingiza mu lutalo triangulation wars ezo buli muntu kyayagala kuwangula how they are winning doesn't matter Shalom bakimanyi nti amaanyi ge oba obunafu buliwa obunafu omukati of Jayden Shalom baba agala oveeyo bagala kulaba ng'ovuddeko abantu kibaluma nnyo okukubanga tetowenyeenya osigala oli sorry gy'olumite kibaluma kati bafunayo kiyinza okujja mu layini eyo otandika okuwemula otandika okukola ki but when you composed nganta ogenda kwati njogedde issue ya Shiba issue ya Black Sugar ne ya Zubeda nvumyani badde kuki kukinyosi subject yes nemba ku deviate nintandika okubera personal oba nenfuma Black Sugar oba nenfuma Zubeda kwogera mbu okujjamu olubuto yetagisebye mu kamera lwaki okujjamu olubuto yes lwaki ombanga mwatte ekyama n'omuntu ne mwawukana nga mwatte ekyama Shalom oba twatto omuntu ne Shalom ne tukaka ne twawukana katugambe natto omuntu nze ntambi ne nali ne Shalom nanzibikira nasirika ogenda okola ate twawukana ne Shalom otwawukana bwe tuti wemba nsobola okukyogera amangu lwakubanga ekyo kyo kiri extreme naye wano mu lutalo wembanga mwakola ekintu n'omuntu obanga omuntu yakukolerayo ekintu kali in this case nti Sugar agamba yali lubuto no namulagirira gye balujjamu naawe wembanga muli mu lutalo obalamu kikyayinza okukozesa against me ajja gamba tajjamu olubuto kati kamusookeyo ako gwe yakampa waliwo yakanza nga reverse psychology kati omuntu omusookayo n'abeeranga kye yali kuleeseeko you've disarmed them gwe newosooka society era kati conversation eriwo nti eri kwono nti ono atwalayo yenyigira ta mu kikolwa ekyo kyokujjamu now that is the debate sawa zino nti ono akusooseeyo naye abakubanga yakireese ng'obadde omuvuma bino ate abakubye kinyukiriya nange nakibakola ku noodles jeziri webale nnyo tojja zinywanyisa ng'ozirina zite ekyo gundi yakituyigiriza mu 8 miles yakituyigiriza Eminem bali bagenze mu rap battles n'omusajja ku final Eminem ng'akulidde ku trailer park basulamu ebyo bigundi ebikonteyina baavu tasomya kumi mu grade 9 weyagenda ku gundi yasembayo eyo nasoka n'abyevuma naye ng'arayiminga namugaa kati nkwadde akazindaalo njagala obeeko kyoyogerako kyeseemanyi kyesibulidde bantu bayinga talina kuba naye yali ategese kumukuba ebyo kulira Gaza oba okitegeera kakati mu ntalo ebyo bikola ki bibeerawo but moving forward this is very solutions moving forward I think the best solutions would be because notalo lw'abakyala bonna nga betubalabye Shiba yayogera byayogera bana bamuddamu probably baba bamufuna bubi baba bamuddamu bubi but it escalated when it escalated Shiba being an artist has a fan base of because nakugamba nti rolo y'aba fan kulwanirako star we ngali mukaki era n'abaana bizo twakola interview abaana kati tujja kugira amwogera ku Shiba ana ba Shasha Bossire diba Aisha Bebe ajja kalungi ba Shiba holiki nnyo kabawulira bayino nange kati nange sikabwa kati sazi no china nnyo muyimbi gwe lyambo ojja mwogera ko mpulire bubi but back then ku ssomero nga oyogera ku kamiliyoni mpulira nga obanjagala kukola ki ne boyogera ku Abe Sempira tombulira mbweyo nawe ya Abe obogera kunamya wawulira nga ova kati banozi najja keberayo mu office ekyamba why kati bano bafan babeera nabo emotion ku mutwe baagala yes kati baba bagenda kukola buli kimu bakukatize bakukube oshaba ne Bebe Cool ndio bakwata ku Bebe Cool aina abantu be abajja maybe abamulyako maybe abamwagala Kebasonya ze Jenkins ze Batya ze Barama batasa kintu kyabwe maje yes kati bashiba Olix bo baluyingidde and bamanyi na kubamanyi oba akatulabe enono najjono bakala enono najjono kati the best thing you can do is to restrain because tomanyi bolwana nabo in the first place batagenda kuddamu nezo bata nagamba ko Shiba musiyezi nkugambye fe mu communication osobola okukola message and we encrypt you can encrypt your message deciphering ogenda okebera nimanya nti nno kakati bino ebigambo byakozesa bya ntambi bino bali ku ntambi ono okitegeera so I believe the best thing my sister should do probably for her own sanity abireke you just let go because abade mu ntalo nyingi na surviving ne uno osobola odduwa yes ne uli ate luli bali lukambwe okitegeera kandi ne uno oluleka bulesi
Atawe win. Yes, kata Shiba yate watusingira. Shiba oyo mu bayimbi Shiba yatuma bana bavuma Zubeda. Talina batuma. Shalom kinyango bakwata ko na oyina abana Shalom Nation. Yes. Tedi na kutuma kusitukiramu. Batabalo yani bajja kutabala. Shiba yomu ku bayimbi abasinga fan bases ez'amanyi wano mu ggwanga lya Uganda. Atenga bali active. Fa bawagiranga bakamiliyoni twakula ne bamuvuma tusigala mu Niga luli twali tuli active. Shiba ina generation yaba muwagira. Abato abayina obudde ku internet. Okitegeera bajja kumuyirawo omubiri and yajja kusirika. Kituuka kiseera ne wobo omuvuma olwana wekka. Ate bano babirenga bakola ki? Akutwaleko win. But I believe asobola okukireka ne kipasinga ne tumuvinga ku kintu ekibasobola okubanga kiddako. That's what I think. Musajja Museveni ngati kutte bulungi. That's what I think. Tugaasuka nako olwaleero mbeere bulungi mweraba.